Kini Kalisa mafia gwe mmanya amaze ebbanga ng'aketta abasiraamu mu mizikiti. Era Kini Kalisa ayina ne zi warehouse mu bateeka abantu lumbu yali mutuufu. Iyo TV ya Janet si ya Kini Kalisa naye ono muweereza w'abasajja bano bakawenkene. Mutume mafia attabega neye bandika mu business bana abasajja benjagala olunaku balifa tubazike ku jirikiti ngembwa. Enkofegeze nekola post negamba manya tweet mbuno yeetaaga solidarity y'abannamawulire bebe bakubye police. Mbu yeetaaga justice eri bannamawulire be police be yakuba nga bagenze Kawempe okusaka amawulire Kawempe. Bino nno nabyogera tufuula basiru. Tetukimanyi mbuno ye kyafaako bwe bukamera bwe bayasiza tava ku bulamu bw'abantu. Eno enkofu tugitwale ekiruddu tusage tugirage ku bakazi be basambye police kate babajjamu ne nabaana. Eno enkofu tugitwale ekiruddu tugirage abantu batunze face bamenya amagulu be basijemu n'obwongo police besse. Kyo bungambe eno enkofu tebiraba. Ono omusajja mafia ebintu ebigenda maaso abiraba. Ne buno obukamera bwali mu kubeera mbu nali mu ddoyi mbwetaga justice si bubwe. Kini Kalisa bukamera bukayanira bukamera bwa Museveni. Ate naawe okimanyi bulungi Museveni yasindise police ne military ekuba abantu bakiro batta obusi. Kati mbadde nkugamba nti twirite kuyamba fe bookabya tugenda kuyamba. Genda bugenze wa mukama wo mu ebbiru omugambe ku bintu byewagula ebya business yo bino bye mwayasizza twetaaga bipya. Bwe bokola katwiti ako weefula mbuno oli naffe otuwuddisa. Lwaki otuwuddisa? Bobi Wine amaze ebbanga ng'ayagala kugamba ebintu bingi naye ng'ayagala biisiza ku mukutu gwo naye ng'omubulookinga. Si Bobi Wine yekka, tukimanyi buli kanaku nti omuntu yenna awagira NUP, DP, FDC bw'aba ayagala okuyisa eddoboozi ery'omuwanguka abadde anoonya omuwaatwagu gwe bayita NBS ayiseemu eddoboozi omuntu oyo abulookingiddwa nga n'omuntu yandibadde amukyaza aluuzinga omulimu. NBS ekibadde ekikola nnyo. NBS emaze ebbanga ng'essa wansi Kyagulanyi tetukimanyi bazze bakuba abantu ba Kyagulanyi. Njagala ompeeyo olunaku wali ogambeko konti nno bakubye bafutusoja babamenya amagulu ono simanyi sente ze bamusse Aisha bamukoze biki wali oyo njayo kakiriba kaliko NBS ngozi malpractices ezibadde zigenda maaso police ebadde ekola ng'ozogera bimpunity bino badde nga mu byayirayitinga ku NBS mpayo kiripo emu obadde weesuliye gwa naggamba kati bukamera bwatise oli mutwasamira. Bobi Wine yagala okugamba nti nno abaana ebyenjigiriza biri mu mbeera mbi. Oyagala Premier League bino bengenda okuzannyira abantu. Bobi Wine amaze ebbanga ng'ayagala kugamba enguudo si nkole oyagala Premier League bino ku TV yo bengenda okuzannya. Bobi Wine amaze ebbanga kugamba abasawo abasomesa beetaaga emisaala bino byo Premier League tokkiriza Bobi Wine kujjawo. Bobi Wine azze akugamba emmwanyi bannanga abalimi bali mu kukaaba ebirime bye balima ate balina bwe babitunda oyagala Premier League bino. Basebo ne bannyabo ku NBS ero program yene ebaddewo bino bya Premier League tayagala Bobi Wine kuyisaawo ddoboozi. Kini Kalisa eyemaaya bino bye Premier League ulira. Nkugambye Honorable Lutamaguzi Lutamanege uno yangamba nze toyiteno Lutamaguzi okutisa tisaba naffe nkugambye Honorable Lutamaguzi Lutamanege uno yangamba nze toyiteno Lutamaguzi okutisa tisaba naffe nkugambye Honorable Lutamaguzi Lutamanege uno yangamba nze toyiteno Lutamaguzi